subscribinga o likinga ate oberenga o sharinga muze gemba nyo basogera linnya lyange ate gayina buzibu aluli wangamba omusajja njabavuma yagamba nti oyambala bubi ani njabavuma lero okubye anti nakano ngenda katemamu kyengamba lero saati anakyogerako yagamba nti mozo bwaba atudde nanga yambale bulungi ndowooza omulabye kyekyo webale kakyangamba ngani oyo mulabye teyayogera tanjagala yagamba engeri gy'oba ozze ku tv oyambale ekijja kati kiringanga nina gwe ngambye buno obuntu babugula emitwalo 3 tayinza kikkiriza ng'ayambadde ebisuuti bino bye batunga ng'alabanira kuba musajja mukulu mpanya abantu abakola ekitiibwa togenda musajja wo mumumanyi nyamuyingira oli musajja wo ayi njamuyingira kakase gwadiringa naye mbutategeera mozo oli otya agisooka obuze ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya yonna gye musinzira okutulaba eno ffe tuli Uganda Kampala muje muli wagamba ki buli omu singa atubulira wosinzidde tinze nsinzidde wano wembalabira ne tuteesezaawo bwe tutyo mwebale kubanga mutuwagira inshallah tubasuubiza okwongera okubatuusaako ebintu ebirungi bwe biti gyetukwebaza nti buli kanako tuwaayo sho alhamdulillah Allah akyampadde obusobozi n'olunaku olwaleero ensonga gyetubeera nga twogerako ziri 3 atulidde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka abadde munyiivu oba nsooke mbaterewo ka vidiyo bwe kiba kisoboka naye babulabye waliwo abataabulabye naye abasinga babulabye omanyi Ssaabasajja naddala ebbanga lyamaze nga yali abuze ku bantu ku maaso n'akomawo kati bwe wabaawo okwogera omanya nti amwetaaga ennyo omwagazi wa Ssaabasajja omutuufu alina okuba nga obubaka yabuyizeeyize dda okusinziira ku byayogedde ki kyabadde ategeeza kuba ndabye abadde mukambwe nnyo ki kyabadde ategeeza oba kuba obubadde bugenda wa Ssaabasajja kanoonyemu wano kaloboozi kuba tulisibe tebiina copyright si bwe kiri kanoonye ku ddoboozi ly'omutanda emu ku byayogedde agambye abantu nti abadde obubaka obusinga budda eri abalowooza mbu bamanyi nnyo Obuganda osinga ye be yalonda mu kyo atuuse n'okugamba nti Ssaabasajja yalonda Katikkiro Ssaabasajja tabaako mumyuka mu byayogedde Ssaabasajja n'ayogera ku bantu abalowooza nti Obuganda bajja buvuga nga bebakola ki bwe baagala that is n'ayogera obubaka bugenze nnyo eri ba foot soldier bwagambye ba social media in-laws ba foot soldier be baali bawogera n'ayogera eri agambye emyezi gino 2-3 waliwo bannaffe abayisizza ennyo olugaayo mu Namulondo ne bava ku nnono era awunzisa abagamba yeebaza abavubuka abalungi naddala abawangaalira wabweru w'eggwanga neera n'awogattako babeere n'empisa bw'otunuulira embeera eyo abantu baatuuka n'okubika Ssaabasajja oli yajja Lumbuye n'akola bw'atyo nga omanyi emimwa gye Ssaabasajja Kabaka mufu yabika bw'atyo bwe kityo bwe kyamubika ekisajja ekyo Ssaabasajja Kabaka mufu kati kigamba ki nekimanya ekigamba yafudde simanya organs dysfunction kye bayita nannyonnyola ebintu kati nga kituufu naye abantu baatuka ku level eyagala okwagala okusookayo nze nvaako amawulire nze nagabawadde bulijjo muwakana kati waliwo ate abakkiririza ennyo mu Lumbuye oba mu bantu nga ffe olw'okuba agamba Noorden byayogera biba bituufu buli lwenkyogera kati waliwo ekintu nga kizibu nnyo nga tosobola kukyogera yadde oyagala kuba sita toyinza kubika muntu ng'oli kubikuteebereza toyinza kubika muntu nga gwe amaanyi go gatadde kukola ki kukuteebereza nti gwe n'ogamba nze nja bakakasa
nze nsinga okukola amawulire nze nvaako olugambo nze nsinga okunoonyereza olumu oyinza okutomererayo oyitira kati mu kutomererayo ebimu obireka kati TV namboba radio kizibu okugamba nti nno yabisa omuntu naye ate tannakola ki tannafa era TV ne radios bwe ziba zinaabika bayinza okukuba essimu nga 100 ne babuuza bekikwatako bannange omuntu bwati ne bwati ali atya onfuna yes omuntu bwati ne bwati nyina n'omuntu gwe manyi abadde yakataddeyo nga kalamba BBS tekaina na olina ya yiyo Katikkiro kanga kuddiremu katono kabaka alamulwa obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro ye kabaka yennyini gwaba yeerondedde era kabaka taba na musigire. Ensonga eyokusatu mu nnono zaffe kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. awuliddewo addamu bibuuzo byaba beeyita abategeera ennyo Obuganda abamanyi ennono abamanyi kati ebyo byaddamu be bano kabaka bamulabye tayinza kwogere. Jukira baleeta video ye eyasooka ng'ali Zambia na Namibia yes sorry kabaka omulabye ayogedde nga talina mpeta empapula zino yatandika ddyo zekwatira takwata mpapula wala face expression wamulabako nga ayogera nga talina gala oyo si yeye nedda kati nga mu mbeera oli ataddewo bali awo oli yatuuse okuŋŋamba nti oli yatuuse okugamba nti kabaka bwe yakomawo nga bamaze okukkiriza akomyewo oli nagenda ku X oba Twitter n'agamba nti ono akomyewo kati twagala mwanga kati nada ekivubuka kyanga kigamba yatandika ddi okwekwatira manvu okitegeera naye abakiwandika kaakati ng'agamba nti kabaka oba akomyewo ono kati twagala mwanga tekimala nga kyategeeza nti bo abali ku mikutu emitimbagano tebali mu kubanja kabaka mu bulungi nti kintu kyamagezi but bali awo bokufunirako views kabampaane ababyobufuzi ne babiyingira bana abafuzi bayingira bana abanupu bano basimaya DP simaya FDC buli omu ng'ali ku kimu nfunye ntya okuganja mu bantu twagalani bali batidde musajjawo Medi Nsereko Bungereza mubuuza mayiga bwe bamala okugamba ebintu ebyo nti kabaka ali bwati ne bwati kyovola bakugambye kabaka yeerondera Katikkiro yes ekitegeeza mu kyo kyategeeza abamu bayinza obutakitegeera kyekitegeeza if you have the powers to hire you have powers to fire alonda asobola okugoba nga kyategeeza kati gwe yeetikka Katikkiro wa Buganda oweetikka wa bwereere obange yeetisse kabaka yamuwa omulimu ye bw'amulabamu ebituli asobola omugamba nkutadde era omanyi bulungi waliwo bakatikkiro abakolako emyaka 2 ab'ekumi ab'emyezi waliwo n'ababeerako nga baliwo ba akitingi that is kabaka kati Ssaabasajja mu nnono zaffe mu mbeera zaffe bakugamba talabwa mu kamwa emirimu gyonna egibadde gikolebwa ku mikutu kubadde kulaba Ssaabasajja mu kamwa okitegedde kubadde kulaba Ssaabasajja mu kamwa nti yalonda Katikkiro okubanja ogamba bannange Ssaabasajja nga tuludde okumulaba ate asiima busiimu ne mufuna amawulire okuva eri Katikkiro mwe ne mugamba nedda kuba wano waliwo omuze gw'okuliisa abantu ssente kakati kambuuze Katikkiro bamuwa ssente awambe kabaka Katikkiro Museveni yamuwa ssente oba kabaka yawa Katikkiro ssente nti mbuzaawo
ng'okino ate n'abantu baffe balekeraawo okubeera excited gwe nnoonya mu bintu byonna nze commentinga ku bintu bino bya kisiru. I remember nagamba tukoleyo analysis nonga nakugamba nze sigenda na kinyumu nti nze mmanyi bulungi Kabaka ayinza okuba nakugamba ayinza okuba mulwadde naye nga embeera mwali tesanyu si kyekifaananyi ekirungi okulaga abantu kiringa omuzadde bw'aba n'abaana be nti ne bayombamu omukyala n'omwami taata oba n'ayisa mukazi w'oluyi mu kisenge omuzadde omutuufu ayinza omukyala omutuufu ayinza okutuula ku buliri bwe n'asirika n'akaaba n'okukaaba amaziga ge ne yeesiimula bulungi n'asanga obwana bwawo mu ddiro buyinza n'okuba buwulidde ki ekigenda maaso n'olwokuba maama avayo n'agamba omanyi mbadde nzigyayo ekintu waggulu kyekibadde kinkoonye olwakuuma ekitiibwa kye abaana baleme kulowooza nti ne maama akubwa ne maama akaaba newankubadde agazadde agasajja agamu gasukka n'ataayiza omukyala mu ddiiraawo pa mu baana abasajja abo bakyaliyo ebisajja gye biri bizolo nga muzibu nnyo nga takuba mwana maama yekka bana abaana abafulumizaako wabweru bwatuuka neyewaana nze wange sizanye nze semaka sizanye na mukazi kaakati mu kyo Katikkiro avunaanyizibwa ku kukuuma ekitiibwa kya Ssaabasajja singa azuulibwa nti tugeze mulwadde embeera gy'alimu si ennungi mu bantu Katikkiro talina kuva bannange Ssaabasajja munafu nnyo leero teyazuukuse kati ago maanyi oba w'abantu maanyi kati mu kulwanagana n'ekitiibwa ekyo kikuuma bannakigwanyizi gye bafubutuka buuza Katikkiro bannakigwanyizi gye bakola ki gye bafubutuka ne bagamba nedda alina omuleeta yamututtewa omanyi nti Katikkiro akonkone wa Ssaabasajja kituufu omanyi nti Katikkiro byaweereza Ssaabasajja alina n'olukiiko oba abasajja be ab'ekyama ab'ekitalo ennyo nga bwamugamba byateesa ate Ssaabasajja alinayo exco tiimu gyayogera nayo emuwabula tukole kino oba tetukola kino nga si bataka era azzeemu ne bano abataka abeeyitiriza ate president yali agenda basiba walaba ekiwandiiko abeeyitiriza omanyi ffe tulonda Kabaka ffe tukola ki kati ng'oyagala babuuza bamulonda abatulage bwe balonda nakugamba waliwo abalonda Kabaka ab'enkizo kati bano abataka abaagenda bo baavaawo webali musobola okuba abataka naye nga kyanjawulo kiringa bw'ogamba nti okola mu kampani ne bagamba naye mu kusayininga ku mpapula tusayininga naye tekikuggyako nti okolawa mu kampani nti tuwadde musiraamu saspe nti Nuruddin abadde akola ku reception presenter signature Nuruddin no ffe tukola mu kampani no okolamu naye oyina emirimu gy'emiki emirala osobola okwegatta ku bateesa naye mu basalawo nga tati tukola ki toliimu paalamenti yaffe ogiraba bw'emala okuteesa ebintu mu paalamenti bigenda mu executive beba ministers ye Museveni n'abiteeka mu nkola kaakati mumukoma eno kuteesa we mukoma ebisigadde bigenda wa mwenye toyinza kugamba nti kati ate ffe abasalawo lwaki tetwalibaddeyo mu State House no executive eba executive ne parliament ebeera ki parliament newankubadde parliament yeesanga yeeteesa amateeka gano kati okusalawo kuliwa eri neebaddiza neebagamba twasazeewo kino era ne muba mukizzeemu ne muwakanya mulina okuzzaayo eri mu executive council oba committee waba tasayinize ku tteeka teriba okitegeera kyegamba kaakati
ngeza kukikugattira mu bwenkyawula bwenkigira kakati abantu baffe bano bayitirira nti ebyobufuzi mu Uganda n'empisa embi abavubuka wano mu Uganda yayonooneka nti abantu lwakuba kyenkyagalako buli muntu tayimu ye kijja ne kimukola ki kimutuukako saawa yonna kati bino byowulira bakoze mayiga Katikkiro bennyini ababadde babikumamu omuliro olunaku lugenda kukyasa babutafa budde mpuuga oyo mulaba alinako edda bamugamba naye abavubuka nga bavuma nnyo mpuuga n'agamba abavubuka bavuma lwa nsonga baba n'ensonga lwaki bakola ki bavuma nti balaga butali bumativu baabwe bwe batyo babukola ki babamala neyeetolola bweti omwaka ne gugwa ne guddamu ne gukola guti twagenza okukuyingira guno nga yaguyingidde nga bavubuka bali ku kimu baafuna ensonga ate yennyini yavayo yabagamba bavubuka mmwe temutegeera kati nga kyayogera kyekituufu naye luli olw'okuba kye baali bagamba kyali tekikwata ku ye yali alaba abavubuka bakola ensonga kibanyiga kati tayimu yazze ne bayogera ku kinyiga bo nga yakirimu ng'ensonga bagifunye neŋŋamba kyebakola abavubuka si kituufu naye ye Mpuuga akiraba atya muganda wange Misa Kisemako nayogerako naye mabega eyo saagala mwogerera bubi ne mugambako naŋŋamba nedda n'oludini eggwanga lino linyigirizibwa nnyo kibavuma si naye kugamba onoonya ekyokukola ne kibakola ki ne mugamba nedda kyebakola bajjako abantu abalala eddembe lyabwe naŋŋamba olumu abantu babanyigiza nekikola ki ne mugamba bava olumu mu bbanga bo bali awo kasitoyo nti nedda nabadde ndi awo abavubuka nga si bavubuka Kabaya ate abaloza bava mu buvubuka Kabaya muvubuka abo abasajja bo basigala bavubuka bo mu mbeera Kabaya nga n'ekirevu kirimu envi mukubira omubuuzo bamuvubuka basi muvubuka Kabaya era ajja kugamba ffe abavubuka Kabaya ali myaka emeka bonna bali mu 5 kwambuka ko n'enkaaga bakula bulungi ewaabwe ne mukama waabwe bonna bali ku nkunyumiza nedda ati nkugambye gwe weebuuza omuntu yakuba amataffaali mu 9 omuntu yakuba amataffaali mu 9 aba n'emyaka emeka nabe 10 bakuba amataffaali nedda ssebo tebasota ddongo mu 9 n'okwata enseenene tonnayimba n'ova mu nseenene n'oyiribako n'osomera eno n'oma kyobola twagenda omumaliriza ayina yensamu emeka ayina eya 8 nga byakutuula mu kkooti bonna bakamiliyoni beebamu nkaaga baligenda bankaaga bonna bebekulu myaka nkaaga Bobi Wine bonna basajja bakulu naye saagala bbalwamu kuba mmanyi abawagizi baabwe babanyumirwa balabanga bato naye nze mbagambye yabajjukire bonna Misa ki ng'awagira okuvuma yali takuwagira naye nga kyemugamba takitegeera nga era tawagira nko okuvuma era ye tavuma naye kyenkugamba nti olumu omuntu omugamba nti enkwata y'ebintu si nnungi kati olw'okuba gwe bakutta obubi naye abadde takkiriziganya naye ng'agamba naye oyo naye bw'atyo kati tayimu yazze ne bamukola naye bw'atyo ne bamunyoola nga si kituufu toyina bw'olumba Misa oluyimba yalimba myaka kati kumpi 2 myaka 2 n'alugjayo Misa akoledde oluyimba Ssaabasajja kati gw'omuganda akendeezeeko muleke abireko teriyingiramu kyembuuza kati oyagala kugana n'abantu kuyimbira Kabaka ani oyo Kabaya oba ayina corporate Kabaka nti ayina omuyimbi kyembuuza kati kale ne Kabaka avuddeyo aboogeddeko era ne Kabaka amugambye nti empisa ezembi abantu abavoola Namulondo abalowooza nti bagenda kutegeerera buli muntu era abagambye okwagala si kukyamu naye tubeere neki n'empisa nti ffe nedda ffe tetujja kuba na mpisa ba Kabaya kati kandabe kyagenda okwogera ajja sirika okitegeera kuba nze nnina gwe nabuuza Ssaabasajja muwambe bamuwamba lwaki nsonga kyemuwambya gy'obompa mutujju no nti mulabawo byobufuzi nti Kabaka abadde ayingirira nnyo gavumenti ng'era agitadde ku bunkenke
ekiyinza okukolebwa okutaasa bamuwambe oba oyagala kuŋŋamba nti Katikkiro wa Buganda ayagala kwefuula kabaka oba alina gw'ayagala okufuula ni kabaka bo bagamba yeefuula dda tasobola yasalirawo kabaka bo baagalanya abaasalawo kabaka batuweeyo kabaka lwe yagamba Mayiga n'akyusa abantu ne bagamba Mayiga ye yagambye gundi Katikkiro wa Buganda kyakoze ekituufu ayinza okuba alina obuyinza bungi yabulaze abantu baba n'obuyinza nga tebabukola ki tebabulaga Katikkiro wa Buganda ye bw'omulumba akulumba akubuulira kati abo abantu kye bataagala Katikkiro wa Buganda atransformings obwakabaka bwa Buganda n'abujja mu mbeera y'okusabiriza ennyo n'abuteeka mu mbeera nti busobola okweyimirizaawo aba minisita Mengo bwe bakusiimanga Mengo nga gwe oleetayo ku ssente naye kati yabagulira yabateerawo embeera nga baminisita basasulwa n'ateekawo avenues ezireeta ssente mu bwakabaka bwa Buganda newankubadde nnyina bye mubanjanze bye nandyagadde akole nga nange nulini mbikola ki mbifunamu nze sikkirizigana kya Katikkiro n'abantu ba Mengo kuyita bantu mu lubiri ne bavaayo njala bafumbirangako ku bikyere abantu baagala nnyo Buganda osobola okugamba Masaka muleeta amatooka abeeguuni muleete ente abeeguuni muleete ki mu mutima omulungi ogw'abannayuganda gye baagalamu Obuganda by'omu kibuga bigigwamu anti nkunyumiza emmere tebaleeta y'abakungu baleeta emmere loole nezirola abasajja basobola ozitika ku ngeri gye baagalamu Buganda neyiika mu lubiri awo ne bakugamba enkya kulya mmere ne baleeta fuso nga tugeze 15 z'amatooke emiceere kiro emitwalo ng'ebiri oba 5 ne bagamba abafumbi baleesa leero Masaka yeefumba oba Buddu ekiyinza okubeera okitegeera kati n'omuntu n'ava gy'avudde azze okulaba ku Mutanda nga waliwo tulisika ku byenda ne tugwako mu mmere tulwanagana kulya ku mmere ya Mutanda atukoze eki atugabudde naye Menge kyenjinenya ekoze ebintu bingi nga yeefunamu n'otuziteba tomuli bowa munda omwo nkugambye buli kimu mwetuukako gw'olina okunoonya kyolya neewazze kugira kati yo Buganda etuddiza ddi ng'ate twandibadde ogenda embuga omukisa gwakutte tubadde mu lubiri munnange gye tukola ki gye tuva emmere sigamba nti Menge egigule bwe bakunga abantu basobola okulya emmere eyo kyekirowoozo ekyange abantu basobola okwereetera emmere amasaza ne gakompiitinga leero Buddu yeetegeka kati leero Bugerere katugirabe ne balyoka banoonya emmere okumala emyezi 5 bannange mutusibire ettooke tuwe lumonde kati fuso n'oziranga zikulukuta kuleeta biki mmere abantu ba Ssaabasajja gye banaalya nga bazze ku mazaalibwa ku matikkira n'ebirala ebiringa ebyo naye beefuddeko nnyo however oli ayinza obutakkirizigana nange naye nze bwe nkirabye omuntu ajja buuza mu kutuddiza ate batuddiza ebirungulya bya mmere ng'ate ffe tulyereetedde bwe kiba nti mu kyalo tobeerayo ku mbaga tobalangako mu mbaga y'omukyalo mu kyalo abantu b'omu byalo beesondera emmere njuku njubule munaleetayo ettooke embaga ya Moze etuuse mutabani wa Moze agenda kuwasa oba Moze agenda kuwasa abantu b'ekyalo ne baleeta enkota kati ne mugulayo ebisobose abantu era bennyini ab'ekyalo booyisa abantu 5 okugabula ne kubaawo naye nga be baleese emmere the same way ne Mmengo tukisobola ne tugamba nti abantu baffe ke balye ku mmere naye tugendayo abantu bafanjala kyebakolayo ennyo balina eyo ente gye bafuula eya keeki era bayaayo 10 be bagigwamu buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bulekawo bano abadde bavuma ennyo abantu tebalina gye bubaleka bwe babasanga bwe babalese bagenda kusigala babateeminze bagamba nti baffe nnyo ku bibakola ki bibakwatako ekyokubiri bakkirize nti Menge erina olukiiko olugifuga okwagala Buganda ennyo tekikuyingiza ate mu bisenge Ssaabasajja asigaza ekitiibwa kye obwaganda tebabukolako bibuuzo biyitiridde okujjako kwene embeera eriwo gy'ogamba kyoga Ssaabasajja tasobola kugamba nti bannange bino tebitambula bulungi era kyemugaa Ssaabasajja tasobola kuvaayo kugamba nti okusinziira ku kyendabye
nsaba kuyambibwako mu kino oba omuyambiwe Ssaabasajja yayogera baako Katikkiro yayogera omwana w'eŋŋoma n'avaayo n'ayogera Jjunju yavaayo n'ayogera era nabo buli kimu nga bagaffe nedda Ssaabasajja n'avaayo n'ayogera mu katambi ne bagamba si yeye ng'ani agamba abasirusiru b'okuwano bannayuganda wagamba yayogera ati wagamba yayogera ati anti balina abatwala sikiwulidde oli ayogera afunye emimo ayogera ati kikola kitya emimo Ssaabasajja mufu n'okigamba oyogera ku kabaka bw'otyo ate nno ekinnuma tali wano nakikola kitya yafudde obulwadde organ dysfunction kyeyakozesa kyetuyita awo naafuna obulwadde bwatumawo naye omwana yakola ka vidiyo ako kenalaba nga kibyogera waggulu wansi Ssaabasajja atambula ku kisaawa ajja yabika sali musalo oyo I still remember yabika sale omukulu n'avaayo ng'ali ku mukolo n'agamba kakati embeera siri ku Lumbuye yekka n'abalala bangi musajja waffe Hitman omujjukira namugambye yabyeganja kyeyakolanga yatuulanga wali yatuulanga wali nadda mu kasimu bwati kye bayita okusontera mbabuulira wano manga ekiro egundi abataka bamaze okutuuka abataka kutuuka yakubanga neza ekiro musembere mbwapuletse ziva ku bataka mbabuulira omanyi Namulondo bw'otunulira galubini za Ssaabasajja bwe zabadde n'otunulira empapula nze nnyina kyendabye waliwo ebintu n'omugamba olabye eki obadde okola kyekyo bwe batyo basontera abakulu n'obabuuza naye nga bafa kimu kukakasa nti bo batuufu be baliwo oba gaali maanyi ga views kuba nalaba Hitman saawa 7 ez'ekiro omukazi amulese mu buli ali bwati Hitman yali misled baiho abantu babeera misled ne events ezibeerawo oluusi mu bantu naye kati fe abali used ku nsi eno nze nkakasa nti ebintu buli olugero lwe bagamba nti bibimba ne bikka byasse ate bakyalinawo notisi bajja kugamba twamubanjiza n'avaayo si mawulire ate kati nalaba waliwo omuntu omwana yakola comedy yali musajja mukulu naga nti Lumbuye yatuyambye nnyo yakanzeemu senga teyakanzeemu Katikkiro abadde tamuleeta omuleeta wa mulaga bantu kati nga tazze mu Matikkira era bamubanje nga tazze naye ayogedde naye lwaki eno yo video yaki tebagikanyiza mbu ya AI ate bamulabako ku kisaawe ng'atambula kati ne bagamba tewali kyakwa bagenda kugamba yafa ne baleetayo omulala. Don't you think that kino abantu kye baakola kyayambako okugugumula okulaba ku mutanda waabwe? Tewali waliwo abaali bakikola mu kwagala nga bagamba nti nga naye okwagala bakujje kubibawulidde this misinformation gy'ofuna n'ogamba naye bwe kibanga kituufu nga tuba tulabye kuba oyagala nnyo muki omutanda naye nga bambi okweraliikirira bakutaddemu kuli artificial tekuliyo olw'ensonga omutanda mugonvu Ssaabasajja manya Katikkiro n'atuuka n'okuvaayo n'abagamba ekituufu omutanda mukosefu ali wantu bwe wati ne bwe wati kati bano abataka abagamba nti babakwatira Namibia obawulira bayogera bwe bati batukutte ne tuli wano ku woteeri okulirana newe tugende enkyawe tugende kati ate ogaba babakutte ate tuli ku wano ku woteeri kati nga nabo bala waliwo abatuma ye baali bagenda wa agali mu nkuubo waliwo abakungu abamu emmengo abawa information abaasowagana n'oluli olulangira kati nga abakungu bano ba kitalo nnyo emmengo nga bebamu ku ttiimu eyateekateeka embaga ya Ssaabasajja mu kugiteekateeka be baleeta n'omugole n'ajjenda nga bamuleeta batya nga bw'ogamba ffe twalabye omwana omuwala omulungi alina okufumbirwa kabaka ne mumuleeta n'afumbirwa be bamulabira kabaka gwe kitwale bw'otyo kyentegeeza kaakati bwe kimala okubeera bwe kityo wawulira ku mawulire emyaka gumu ebiri ng'ekitundu emabega
ensonga za Nnaabagereka ne Kabaka bawaziwulirako baziwulira nti yadda bwati nono nadda bwati naye weebalinga buki Obuganda. Kati awaliwo tiimu erabika eyali yajjira ku Nnaabagereka. Kaakati Nnaabagereka bw'agamba nti ndi nnyo mu foundation zange mu kisaakaati bano either ne beesanga nga tebakyatuuka nnyo mbuga butereevu kobbo okufa n'obutanyagwa tugenda kusuula Mmengo. Kati bo ne basalawo bayita ani baakaboni ya Ssaabasajja Mayiga, ffe katukube Mayiga nga tuyita mu Mayiga tuti oli akiwulira ayagala Mayiga kyoba Ssaabasajja yasirika teyavaayo bakubye Mayiga tamuvaako ate nga negwe bakuba amanyi okulwana entalo abamanyi kati mu mbeera eyo bano abantu balina ebintu byabwe nga naye bakozese kati ne bamaliza nga bituuse ne mu bataka mulwane tukubaani Mayiga. Embeera eyo bogitegeera kati wali obuzibu awo wokka nti abantu balwanye entalo naye nga akulaga mbu ayagala kyenagaya nti omuntu ayogera ebintu ng'alaga ayagala nnyo ekintu naye ng'akola ki alimba bye nakugambye kwazawi nti ali nawegedde ne Kenzo n'angamba oyo ali excited ate kati wano tubadde tugenda okujja nga tuvudde ku nsonga za Ssaabasajja mbeere nga musubscribinga mulikinga everyday tuba ne video ebegenda ssaawa 3-4 ezekiro paka nkeera emisana gaako naye n'abantu bange bambi bakutegedde babeerako naddala emisana ate banneewonya babeerako nnyo emisana ate kati ebeerayo bubeezi notification kakati ensonga gye tuddako aja tigenda nja kulaba enkya gyali ali emmanga anti ŋŋamba motoka kikuzombi benzi oba eri eya white benzi azimanyi eya white ezo simanyi badde olina engeri gyengenda ogidescribinga ne ŋŋamba ndi kumpewo ani bagamba bakyogera bati wali waliwo benzi n'emmotoka endala emwero kibagamba at that aside nga tugenda ku nsonga ya Azawi ndabye video nga gundi munyiivu abadde Kenzo ayina ne statement gyagambye nti ye yakowa Bobi Wine babaddeko naye skin awo n'amugamba nti abakutiisatiisa nja kufa nabo kwegamba Kenzo avuddeyo abeere ng'alwanirira bano abalala kati aze omanyi yasala n'ebigambo byayogera alaga nti ali nnyo muki mu struggle ate ono omukulu tumanyi gyali ali eno mu gavumenti era n'omukyala yafuna minisita kati yaggudde olutalo ku baana agamba ngenda balwanirira mmwe mwenna ye yagambye atya ye yagambye nti ajja kulwana ne Bobi Wine ate gye tamwagala tayagala Bobi Wine lwaki tamwagala simanyi aleka ayina ensonga naye ndowooza abantu tukifuna bubi siteeka gwe tolinayo muntu gw'otayagala bangi olwo Bobi Wine talina abantu batayagala era kaliko otera okugamba kyeyagala okujja nti talina batayagala kyewali ye lwaki tayagalayo bantu batamwagala alina ensonga ze nawe waliwo n'abantu nga nabo tebaagala Bobi Wine nga nabo balina ensonga zaabwe tabajjaako ddembe lyabwe okwagala tebakukola ki tebakukaka kati Bobi Wine yetwale nti muwala oba musajja nti wakwana omuntu n'atunulamu ng'ewammwe gye muva bw'ofaanana tomukolera togamba nti ye kyagala buli muwala eyayagala amuwasa yamuwasa tolinako nti alinayo abaana abalala gyebiri babyogera ye yennyini akyogera waliwo sitole tewajyo yalina omukazi aba ali UK oyagamba byaddala bino bigamba nga tonnamanya nnyo mawulire bamukuba sitole n'agamba kizibu ky'omusajja bamubalira era nange awo ndi naye ati kyendi mukuga sigamba nti ngamba yakola bubi kyentegeeza naye era naye teyamuwasa kati kitwale mu mbeera nti abatakwagala bali OK naye tugende ku Kyakenza agamba ki nje tayagala Bobi Wine tali mwagala kiri oba tamwagala amuleke naye tamwagala simple nze bwenda bantu nazino entalo mu bayimbi zitwala wa music entertainment yafe buli kintu nakugambye kyetaaga budde gwe byolabako leero bijja kumala obudde bwakyo bulimala ne bikola ki ne bujja
Leero oyinza okwogera ekintu nga kifiiriza nze naye time neetuuka nga kiwayogera kye tulina okukozesa okufiiriza ggwe. Kikiri kyewayogedde ku mpuuga. Ku mpuuga yakyogerako era wano okuvuma. Time neetuukira ye neemugira kaakati ne Bobi Wine nga bw'ayogera ne ttiimu ye byagamba oluusi abayimbi oluusi bijja tuuka nga muganda we kati muganda yatatuuse n'aguma ekivulu akijjeeyo oba ndabye bubi simanyi akijjeeyo kituufu si kituufu babadde anaabafuna era ensonga njagala kikugamba ebimu ku bivulu ekisazisaamu ekivulu si pressure waliwo factors kwomanyira nti ngenda funa oba sigenda kukola ki kufuna etya David Lutalo omulaba yalina ekivulu ku Serena eba ebula wiiki nga yakatunda tebo 3 kumanyi ga gundi nali manyi bamulemesa Nemesi yafuna mukisa gwekwasa bali tebagenda kujja mutegesi nga David w'amaanyi yali ava wansi cricket oval yali abapapiddemu aleeta omululu mugamba kwolese babongoote tugende tubabongoote aleeta omululu n'agaawo wange tuveeyo twali tubuuza kati Miki yabazeemu ebyaddala nga ne mu bbugumu bw'owulira abamunyumyaka tekirina we kiri ate nga boogera ku kigravity ate kino ekiwemuzi kyo kijja bba wemula ate nga kyaleese oluyimba baluyita batya olwo mpiso badde mayina ogenda tuyimbiramu ngambe akina ekitiibwa kyosobola ebintu olw'empiso naye nga bw'osanga challenge nga bw'ogenda ku YouTube bakulaga empiso number 1 trending challenge ku TikTok ogenda ku TikTok ere challenge ojja ziraba mitwalo kakati nyimba zabo nazivaako ati nze sizi nyentu mimwe nga tukirimu naye ogamba kandabe bagamba okitegeera kati ogenda n'ogana naye bwenna tugenda kikola tutya ono waliwo omulala yani ono owa Firebase yakola ku cricket over abantu 5 webajja yabajjawo yali ani yali kasisi abantu 5 tebaawera yali ku over yali eri emabega waliwo n'omulala gwe kyasaliddewo ng'entebe ziri bwe ziti yali kasisi gudo gwa muganda awali ekivulu kya champion gudo awali ekivulu kya kirevajje anti ebyokusala byonna yeyo yali awo kankusomere awali ekivulu kya kirevajje ekyasala awali ekivulu kya alien skin champion gudo ekyasala awali byonna mbibala bisazi awali ekivulu kya zex ekyasala nga n'omukulu waali mu VIP yajja buzi ati mu VIP atosibawo naye omukulu yategeera ganjajjukira kano yagamba abantu mujasudiya wano ne mutajja yali afunye ekyebikiro oba mukulu mugezi yagamba atya muja pika nga zekisa muli wano ku nniya muja pika wano zekisi ne mutajja nga zekisi mulaba kati nno era ne bamugamba tetujja kujja era tebajja abantu awo waliwo kipali ani yali ajjuzizza azawi awo nyini azawi yali awo yes yali oyo wininwaji oli yali wali temukaya nekyo mukireke temwakimanya anti gambi twekamu azawi concert kyegamba teyali ku katulabe azawi concert kyegamba azawi teyali wali awantu awo kati mugamba nti nimba twagala bukakafande kuba abantu bano abali ku Noorden Ntege kozi nange njiteekayokko ku Megatron Media ye mujjewa anti naye yaliwa azawi bannange kale abantu bali bamanyi ekituufu tuli wano ekyawali bannange KCCA kandabe cricket tekisoboka okifunyawo lekandabe akireeti agiwakyo wakanya omukulu tuyina wano information kwata ate nzikwata ki azawi ayo yadda akiga ekivulu yakikola 222 yali yuno azawi kills it with a majestic performance at maiden concert giteekeko Lugogo yali awo gikebere tugende nekiri
tugire tugende mu maaso. Ekyawa. Obudde. Ensonga ezo zitegedde. Finally, abo banasigalira awo. Nina akantu akanyumidde nga tumaliriza. Mama omuze already agala obukadde 305. Obwaki. Omwana we. Muki? Kyawulidde kigo kibali bulaka kye yakikoze. Yagambye atya mama we? Grounds oli mutuufu. Nejjo kyo mbadde nkimanyi. Wirinwa gye yakuba ovo. Naye bukaza wika amaanyi. Ate kati. Gawantu wakubika. Ovo ne gundi ogipimirawo. Era abantu beyafuna. Yabafuna. Kati Zexa akaaba kadeko kasanyufu. Kakati gundi mama wa mozi. Badega Miki wine. Ya kipimyemu. Nenga bamu. Obayina babade bamabuuza abantu bagambe tulanga ki. Ye naye badagenda tuyimbira ki. Tubagambe tulanga ki. Okiriza nti yali ku KCC. Yali ku ground. Badde manyi nkyabalimba. Tola wali mbadde sirishwa naye awo mbadde nkakasi. Yali awo. Ovo ogimanyi. Era ne ovo kati agenda gigendako. Bino ebibuuzi byali mu kukola ki? Obadde obuuza njagala gundi tumanize ne mama Muze. Wawulira kibadde bulaka kyabugambe. Mama Muze yagambye. Ayagala sente kugula wano. We waziika gundi Muze radio. Bakyabanja awo. Ayagala sente okuvaawo. Bukadda 305. Okuvaawo anti. Yagamba Kenzo n'agaana okuma kati mu Musonde. Mama Muze radio naye muyimbi. Anti mutabani we yali. Kati ayagala ki? Ayagala bukadde 305. Kibadde bula waliwo yagambye. Ayagala sente ezo gulagula n'abalinanyeewo kikyayagala. Ayagala sente. Wano Muze radio bamuziika. Babanjaawo. Kati batwalawo. Kati ayagala bukadde 305. Batunde copyrights za Muze radio. Ani azirina? Bazirina be balina rights ze. Mama Muze. Tewawulira ennyimba ze baali batandise okuddamu ne bazigaanira. Ani yagana? Mama Muze. Bo baganda ba Muze ne maama we. Kale tusiibule. Ye Muze radio bwe yali omulamu yagula wa? Yagula ebintu bine basigala nga wewe yagula. Oka. Ayina n'ebirala bye yagula batunde ku kyo kye yagula. Bakole kiba banunule wali kuba mama Muze radio byasaba fe tubifuniramu wa. Naffe tuyine waffe gye muyimbi namuwuliza ku music we. Amubaninge amusibe. Tubebaza okwera ati nabo bakisisa. Atwale music omwana. Atuina mitima mirungi. Ate jaji. Omukadde kwese muyamba omukadde. Bamuyamba nendoza baba yamba kino banaatera ogamba. Obano bati yamubalidde. Kuba nalabye obatenga amuli ku nniya wali. Already bayina ekivulu akolebwa ati. Alinde olwokuba kiri mu radio and wisdom. Kukivulu asabe percentage y'omwana we. Kimala bumazi. Kyendowooza naye byogamba abantu mbadde manyi alina gwabanja. Atayina gwabanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana olundi insha Allah.